Hey bantu bange kansubeti mwenna muli bulungi. Olwaleero ndesa amawulire ag'essanyu eri abo bonna abava mu gavumenti y'e Masaka. Oluvannyuma lw'amataba okusaanyaawo olutindo lwa Katonga Bridge, bantu bangi omuli abasuubuzi, abaana abasomi n'abalala bangi bakwamira eno era abamu ne bakwamira e Masaka. Abasuubuzi bagamba ebintu byabwe bifudde, naye amawulire amalungi nti olwajjo lwabadde nga 15 May, Minisita wa Works and Transport yavuddeyo n'awa abantu amaanyi lwa nsonga yabafunidde ekkubo lye basobola okuyitamu okutuuka obulungi e Masaka. Amaato MV Kalangala ne MV NODL Victoria gajja kuba ngatikka abantu okuva e Nashiwogo ekyo nga kiri Entebbe nga gabatuusa Bukakata e Masaka gakutwala era gasobola okuzza. Ne kiba nti abasuubuzi batandise ejja okutambula ku ssaawa zabadde 7 ez'emisana. Sesubi tukyalina erya ku nseenene z'e Masaka kubanga oluguudo nalwo batandise oddukola. Mbadde nkusaba olayikinga vidiyo eno abo nsapoti nze naye nga tuwano ku G9 Cast tubaweereza entertainment news. Lwakuba nti kano tubadde tulina okukayisaawo ku lw'abantu baffe. So obanga onyumirwa entertainment news osobola okusubscribinga. Obanga entertainment news si kintu kyo webale kuyitawoko. Mweraba. Come right now, back in my yard. We settled the issue, never meet to run now. Now let me talk to you. Sit down. What? Mambi tetuyomba gwenyine bintu byenina tondeka so we straight to iron tugene mu maso waya kupa me like that ngatalina na mugaso. So when me open me eyes, what do you see me eyes? Baby, I'm so lazy. I'm so lazy.